Kaakati akatambiko olabaako omukazi akedde ku makya n'aleeta eddagala natandika okulimansa mu mulyango gw'edduuka lya Neighbour we. Eddogo natandika okulimansa bw'ati. Kumbe bino byonna abikola nga waliwo kamera emukwata ye nga tamanyi. Ndowooza mulabe eyo ku mirimu gyammwe mwebuuza, bannange ssente nga zimbuze, bannange nga sikola, bannange bizinensi ng'esiraanye, simanya biki ebintu tobitegeera, olwala. Waliwo abantu abeera bakulwana ku mulimu gy'okolera. Osobola okubeerawo ng'okola naye nga munnange ye mu Neighbour w'alaba, wandibadde tofuna kasitoma n'omu. Kakati ono aleese eddagala ntandika okulimansamansa mu mulyango gwa bizinensi ya munne. Bonna bakola ku kizimbe kye kimu. Oyinza n'okwesanga nga buli omu atunda ebintu bya njawulo. Naye olw'okuba omu alaba nti oli akola n'asalawo aleeta eddagala atandika okumuloga, amusiraanye amuteekere eddala wansi. Oba n'oluusi ayagala okumutta olw'okuba nti ono akola. Ndowooza mulaba Bannayuganda bali abazibu n'okubeera ababi okwesembereza. Kati ono omukazi aleeta eddagala amansa eddagala mu mulaba, ayinza okuba nga y'omu ku bantu abasinga okweyogereza ku nannyini dduuka lino kwamansa eddagala, era ng'amulaga talina buzibu naye, tamulinaako ttabbu yonna. Wabula ng'ate ekiro bw'avaawo oyo asigala n'andika okuleeta eddagala n'andika okulimansamansa. Abantu babi, abantu bazibu. Omuntu asobola okukusiraanya n'asuula bizinensi yo nga tolina yadde n'ekintu n'ekimu kye wali omukoze. Be ba Bannayuganda. Ye kasita alaba omuntu ng'ali bulungi ng'alyoka atema entotto n'empenda butya bw'ayinza okuzikirizaamu obulamu bw'omuntu oyo. Mukazi wuuyo mukulu. Naye muganda wange omukisa nga si gugwo guba tegujja kubeera gugwo. Ne bw'onaaloga, ne bw'onaasiraanya, era ojja kusigala nga gwe bakasitoma bo tebajjaayo, banaagenda kale ew'omulala. Nze neewuunya abantu. Eddagala ly'okola okusiraanya munno, lwaki tolikola okuyita bakasitoma okuwagira? Abannayuganda oba basiru busiru. Eddagala olitandise okulimansamansa osiraanye munno, omu bizinensi yo gisuule, kwegamba abe nga takyayingiza yadde n'ekikumi. Naye lwaki tokozesa eddagala eryo lyerimu okuyita bakasitoma abo okukugulako nga bangi? Ne Neighbour bo bati bagambe bannange omukazi oyo tetumanyi kikyakozesa oba asabirawa, kumbe nga gw'omanyi ky'okozesa ne ky'okola. Naye ozze mu dduuka lya munno otandise okumansamansa eddagala. Oba bino byonna yabikoze nga omanyi ne madduuka muno mubaamu kamera. Kamera zino ziba ziraba mu mulyango. Ate jjukira enzigi z'amadduuka gano ziba zandabirwamu. Kati omuntu ali ebweru byonna byakola baba bamulaba. Kamera ye yamulabye. Kankutuuseko vidiyo olabe nannyini dduuka gwe babadde baloga n'ebigambo by'abadde ayogera. Vidiyo yiyo gimpereka like. Bannange, what is not happening? Gwokeera otya nojja otandika okumansa eddagala ku dduuka lya munno. And mind you, the person who is doing this, omuntu mumanyi. Tukola naye ku kino ekizimbe. Abantu bannange, what is wrong? Gw'omuntu okeera otya n'otandika okumansa eddagala ku dduuka lya munno. Kiki kyennyini muli oba ofaaki? Ofaaki mazima ddala. So nze nina omuze bwe ntuuka mu dduuka bwe mba nkedde nnyo sisaako mataala, cause in most cases I'm one of the first people or the second people kuyingira ekizimbe. Sisaako mataala. Kati ono azze ndooza bw'alabye ng'amataala tegaliiko n'atandika okumansa eddagala naye ng'oba ofaaki mazima ddala. Ofaaki bantu mwe what happened to praying? What happened to praying? Lwaki temwesigamira Katonda? How can you come and start doing such? Bannange, nze binsusseeko, honestly binsusseeko. Bino ebintu bulijjo mbiwulira abantu babikola and mbadde sikirabangako until today. Naye nga kiki muli oba owulira ki, muli oba ofaaki? Kiki kyennyini bannange? This is too much. Nedda bannange kisusse. This is too much. Mpulira obusungu, mpulira I don't even know how to express this. Like, this is too much, guys. Chisuse. Mpulira omukyala mpulira njagala oba mu posting face ye giteekeyo naye for humanity's case. Banaye, I don't know. Mpulira obusungu.
how can you do this? Omuntu okeera otya n'omansa eddagala ku dduuka lya munno mazima ddala. Ekisinga otutawaanya bantu butategeera concept ya rizik. Abantu bwe tunakeera ne tutegeera nti rizik teweta koona. Omukisa ogugwo ekintu Allah kye yakugerera nti kiriba kikyo. Sente Katonda zaakuwandiiseko nti leero ogenda kufuna zino sente bwe ziba nga zizo banne tezisobola kgenda wala ne bwe zigende wala leera zikakkana zizzeewo. Abantu bandirekedde awo okukola ebintu ebitakwatagana. So concerning that lady that was recorded yesterday sprinkling herbs outside the shop, abantu mumpadde advice nyingi whereby some of your advice ziri valid. Abamu mungambye post her, abalala mungambye you cannot match a dogo with prayer, abalala mungambye ebintu bingi. But one thing is for sure, edogo jeriri ate diri mu businesses that you can even testify from the comments. Mbadde manyi nzezeka at facing, but other people are coming out and testifying. Together, even people from the same building are coming out and testifying that they are seeing these things happen. So for me personally, I have always known there was something wrong. Especially, I suspected that lady. Because and you start suspecting someone. I've already suspected her. So even last week, because I saw someone yankoledde video number ng'agamba ekigendo tutta biki omuntu omulabye omulogo tayagala mu postinga biki. I have a reason as to why I posted her. This is not the first. So as I was saying, this is not the first time. You know, things have kept on happening. Personally, I have seen people leave town because of ebintu ebityo. Nina mikwano jange mingi gye natandika najo nga tukolera fena mu town, but they end up leaving town because of one reason or the other nga olaba ebintu tebigatta. Okitegeera. So nze, even like personally at the shop last week, omuwala gwenkola naye yasanga pu kuduuka at the entrance of the shop, and I thought it was only me, but from the comments I've seen people from this very building nga bagamba nabo baali basanzeeko pu ku dduuka lyabwe. Nze pu omwala yamusanze last week. Omwana olunaku lwe yasanga pu ku dduuka yalwala paka leero she still sick. Yalwala amaaso ne gazimba we gat out of the blue. Amaaso ge gakyali malwadde paka leero gakyali malwadde bwe njogerera. So me coming out and posting this lady, kuba nina video eraga ne face ye, but I chose to do this so that mbeereo, because at the end of the day oba mu postinze oba simu postinze, she was still going to do something. Something was supposed to be done to me or my business or whatever. So at least kaakikole naye nga akimanye nti nkimanyi nti yakikola, because naye mwenyini nakimulaze nti video nkikutte. Eyo video nabawaddeko just ntono. I didn't want to expose her, because me, one thing about me is I do not match energies. Just because omuntu ankoze ekibi, it does not mean nti nange ngenda mukola bubi. Okitegeera. So ye nga ye ayina bya believing them, that those are her beliefs. Okitegeera. Omuntu abelieving mu ekyo kintu tasobola ate nze kuntanishinga nange kutandika ku believingira mu ebyo. Nze bye mbelivingiramu birala nnyo. I believe in Allah. Ate era nkimanyi obwo busonga butono nnyo gyali. Busonga butono nnyo era agenda bukolako. And I'm very strong. Abangamba, oh, be careful, bichi. I know I'm very careful, but I'm also very sure. Allah tajja. Ayina ensonga lwaki yamundaze. Ayina ensonga lwaki yamu exposinze. Okitegeera. So I'm very strong. Allah ajamu nkolirako tam stressing and akun stressing. So otherwise, for all those people who have taken out time to check on me personally, I really appreciate the love. Thank you so much. Nayenga, we are open. We are always open from Monday to Saturday, and we are located at Namaganda Plaza, level 3, shop S25.